a look at what happened. Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde eyaliko pulezidenti w'eggwanga lya Amerika atatya biduduma Donald Trump yasimattuse okuttibwa abajambula abaluse olukwe lw'okumukuba amasasi bwe yabadde mu ssaza ly'e Pennsylvania ng'ayogerako eri abawagizi be. Donald Trump amasasi gaamuyise ku kutu wadde nga waliwo eryamukutte era yatwaliddwa mu ddwaliro ng'atonnya musaayi ng'omuvubuka Thomas Matthew Crooks yabadde amizizza Trump omusu yakubiddwa amasasi agaamutiddewo. Donald Trump yaliko pulezidenti wa Amerika okumala ebbanga lya myaka 5 era mu kiseera kino abadde akuumwa abasirikale okuva mu kitongole ekya Secret Services. Omukugu mu nsonga z'ebyokwerinda n'okunoonyereza ku misango nga gino alambuludde ku bulumbaganyi buno kye butegeeza eri Trump, pulezidenti wa Amerika aliko Joe Biden n'ab'ebyokwerinda by'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Waliwo olugyo lwaguddwa omwana n'alukozesa bulungi naye yalukozeseza bulungi oba okiwulidde ebyo bwebivaako tekisobola kuba by coincidence nti is young, tekisobola kuba by coincidence nti is well trained, tekisobola kuba by coincidence nti is a good marksman, nti yabadde musajja mukulu wa target mulungi. Omukugu mu nsonga ezikwatagana n'ebyokwerinda Fred Egesa ategeezezza nti Trump abadde atandise okufuna ettutumu ng'alambika bulungi ensonga naddala ezo ezikwata ku muntu wa bulijjo okwawukanako ne munne Joe Biden abadde atandise okwogera ng'ananaagira. Waliwo ebintu byayogerako nga influx y'abarefugees, nti abarefugees bangi nnyo. Ayina ebintu byayogerako ebikwata ku America wa bulijjo. Abamerika bo tebalina kajanja, bo balina byabufuzi, bo balina policies, balina ebyo ebitwala ensi yaabwe mu maaso. Bw'obyogerako n'obyogerako bulungi woyitiramu. Bw'otandika okubitamattamamu nga Biden bwe yakola webikusuulira. Fred Egesa agamba omulenzi yabadde ayagala okulesa Trump ettooke yakozesezza obumalirivu obw'ekika ekya waggulu kyokka ng'ekibuuzo ekiriwo kwe kwebuuza eyamuwa obukugu obwo okutuuka okukola olulumba olw'omutawaana ng'olwo kubanga ebyafaayo by'omulenzi ono okuviira ddala ng'akyali mu ssomero biraga nga yatendekebwako okukuba emmundu kyokka nga teyali mukugu nnyo okutuuka ku ddaala erikola obulumbaganyi ng'obwakoleddwa. Olaba nti mu ssomero teyakolanga bulungi ng'omusajja wa Sabbaawa. Twebuuza ani yamwimprovinga, ani yamuyamba okuzimba obumanyirivu. Egesa atubulidde nti Trump y'omu ku bantu ab'enkizo ennyo okukuuma mu nsi yonna era nti kino kyeraga lwatu nti ebyokwerinda bye birina okubeera ebinywevu gguluggulu okusinziira ku Egesa. Ekigendererwa ky'omuvubuka ono kyatuukiridde bulungi era agamba nti obukugu omulenzi ono bwe yayolesezza bwabadde bwa kika kya waggulu nnyo nga kikyali kizibu nnyo okumanya oba ono yabadde yeetengeredde wakati mu kukola obulumbaganyi buno. Bw'akuba killer bullet neekuba target ye specifically nemukuba okutu mutwe oba kyolidde okutu ki mutwe ogenda okwesanga nti bw'oba mu accessinga era omuwa 10 naye ndojjako nga ndoza 7 olw'ensonga nti because of waliwo ka discrepancy tukaita ka discrepancy akatonotono ako. Egesa ategeezezza nti ebyokwerinda bya Amerika biri mu kiseera kizibu nnyo naddala mu kiseera kino kubanga ensi yonna ebatunuulidde okulaba engeri gye bagenda okukwatamu ensonga eno. Ndi very sure nti oba oyagala oba toyagala he had to die. Information ekomaawo kubanga singa yabadde tava omwana muto eventually ne bw'omusiba omwaka ogumu oluvannyuma akubuulira ebintu bingi. Nze ndowooza nti kiteeka ebyokwerinda bya Amerika mu kizibu. N'okutuusa kati wakyaliwo ababuusabuusa oba ddala kituufu Trump yakubiddwa obanga kaabadde kabadi k'abannabyabufuzi okufuna obuganzi okuva eri abantu. Kyokka bino Egesa agamba Trump naye obulamu bwabwagala nga n'olwekyo si musiru okukkiriza okwagala okuzannyira ku bulamu bwe. Ne bw'aba nga akazannye Secret Service erina duty okuba nti ebyo byonna yali yabitegeera na dda. Singa essasi eryo lyatambudde inchi emu okudda ku saidi ya Trump, he would be a dead man. Nobody can take that type of risk. Ono agamba tiwabaddewo wadde obulagajjavu bwonna okuva eri aba Secret Service abakuuma Trump wabula nga wandibawo omukono ogw'amaanyi ogwekwese mabega w'obulumbaganyi buno. Kyandiba ekizibu nnyo nti training yagifuna ng'ajeewa. Kyandiba ekizibu nnyo kibaita infiltration oba okuwunjawunja n'atuuka okumpi ne Clinton lyekikoze yekka. Ate ndabamu omukono nsuspectingamu omukono gwa agency ez'ebyokwerinda. Donald Trump kati mbyafaayo yali abaddeko pulezidenti wa Amerika owookusatu okusimattuka okuttibwa nga mbasooka kuliko Ronald Reagan eyasimattuka mu 1981 ne Theodore Roosevelt eyasimattuka mu 1912. Waliwo bapulezidenti ba Amerika bana abattiddwa
wakati mu kubakuba amasasi okuli Abraham Lincoln eyakuba amasasi mu mwaka gwa 1865, James Garfield mu 1881, William McNaughton ne John F. Kennedy eyakuba amasasi mu mwaka gwa 1963. Zubairi Luwalira, BBS Telefina mu Kampala. The House Sergeant at Arms.